Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga eisisa obisanga ya ku Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Eri mwena nga bange yakudisappointinze kansubire nti abadde kojjaawo kuwewe gy'olya oba abadde alyawo bw'aba abadde alyawo omukwano toolako ku mmere yatoddamu muwa. Big Voice si ye yate akatambi ekikafuula ekyamakulu kwe kubanga Big Voice avaayo n'akola live mu baabadde ku lodge ekyo bakiyita kusala kigambo. Iramanya Samantha ja relationship yo ku media ekyayawula kitawo n'ennyoko yali media sabula obufumbo bukyaliwo kati agenda ka muleke omusajja agenda akole nawe kati ekigobala ki kati libakalira okumumwa leka nawe kati ninyo omagule okole nange mwami wange waba yayenze kansibye teyayenze ku nnyoko bw'aba teyabadde nnyoko mbadde nsaba obere mukakkamu. Aye nyongera n'okujjukiza Big Voice ne bw'onoofulumya katambi ka bulumu ng'omusanze yeegatta era bw'avaayo ng'ajja ng'anaaba nga muwa masaagi nga muwa n'ekyeggulo n'akatunda nga tutambuza relationship. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Jjajja wange yali ankuza yaŋŋamba nti SB4 obanga n'emikwano mu bulamu bwo mikwano egyo ng'ogivaluwinga mikwano gyo bw'omulaba wonna nga alina ekizibu ogendangako mu kaseera katakusuubira n'omulambulakokko kyekyo ekiraga omukwano. Wewala okubeera n'emikwano nga n'oba n'olina obuzibu ajjako yenna nga omaze okubuvaamu abasiba emyezi agalimu naye saagala kukutawaanya nalaba situation gye walimu naye oli otya wetabeera mukwano gwo gwe wena wenna ali eyo kano kakubeeremu walabeera mukwano gwo yasooka nti wabanga ali ku social media nalaba nga bakupostinze obanga olina ekizibu yasooka okukubira nti owaayo oli bulungi nti yekakasa oli bulungi nti akanzije nkulabe oyo yaba mukwano gwo. Naye bano banninze mbuna nakulinda ove mu bizibu by'olina ate nkunoonyeeko taba mukwano gwo. Olunaku olwaleero nzize nonyako birungi Samatha ku social media okwo tugambe nti gwe baliko ku TikTok buli gwoweera Samatha. Leero abadde live ku makya naye nga komenti zonna eziriko bambi guma kyolimu nkitegeera. Neŋŋamba naye kangende nonyeko ku birungi Samatha ono tuvudde wala kamunoonyeeko ko tulabe ekiba kituufu ebizibu byabirina twewumbyewumbye tutya okulaba nga tumugumya. Oli otya? Ndi bulungi. Ekintu kye mbadde nsuubirwa okusanga wano ate si kyensanze. Kati nga ki? Mbadde nsuubira okusanga Samatha munakuwavu ali mu maziga nze mbadde nziza kukusangula maziga. Kabannake. Gakyanaku.
ennaku amazzi gandi nagatumiza ku Jumia naye Jumia erwawo ku delivering. So erudde ku delivering. Naye nga gayinza okujja ku Jumia weneeba esaze. Tuli mu katemba manyi TikTok ennaku zino ejjirako zi stand. Tuli mu katemba bituufu oba kwesudia. Ebiki ebituufu ebiri ku social media okwo. Social media ng'ebiriko bingi. Nabaddeko kaawo ku TikTok mpita ayita buli omu nga nenya big voice. Big voice no mbadde simumanyi nzo kubanga namusanga bwenti nyuzo okubanga simumanyi. Naye nafunye chance ne munoonya nga yeyo no big voice. Mbu yata akatambirwa akatambirwa ke yata. Nga buli mwali mumunenya. Waliwo na video gye wakoze nawe n'ogamba kati big voice owangudde. Byabadde bityo. Big voice si yata akatambi. Akatambi kateebwa kuva naye oba olabye akatambi ako naye alina akawunti kwe yakajja. Tesi ye yakata. So nze ebyange byoko gane big voice nti owangudde. That is just content on TikTok. Nanti fwe nga abalabi era nga bafollowinga nga bafaani bammwe. Ovaayo n'ogamba nti kati munnange owangudde olutalo. Era nabana ka video bakatambuza nnyo nti bakumezze bakuwangudde. Tubawadde lutalo kyolwo. Akatambi wakalabe sisho. Sennakalabako nze mpira katambi. Nente na bwede nti mwabaddemu omukulu. Biri awo. So sitera kwagala nnyo kuwanda abantu bigambo mu kamwa. Yesu wakino kunoonyezaako. Nganze kunoonyeeko. Kakyenyiza okugamba akatambi ako kakwatibwa okuva ku dduuka oba okeetegereza ng'oggyeko kati ate ekiyinvumya big voice lwansonga yagamba kakwatibwa ku loogi. Naye ate akatambi ako tekakwatibwa ssimu. Todde nti ka CCTV camera. Ka CCTV. Era woba okatunuulidde olaba ebintu ebyo bya ready ezo nsawo za kasooli, muceere, kawunga. Eyo si loogi. Si kyokubiri. Kati eredduuka of course zebbanga musuubuzi. Asuubuza ebintu ebimu bwe bityo. So yali ku dduuka lya mukwano gwe lya Kyaliwe. Kyaliwe alina CCTV cameras ku eredduuka. Kati Kyaliwe kati one of the workers in the shop n'akwata essimu n'agenda era olaba nga yakakwata ku laptop kwe yakakwatira. Kitegeera, so someone had an intention of which intention erimu n'oyo yennyini eyabadde awabba wange haga. So it was a setup. Sikitegedde. Yagenda ku dduuka lya mukwano gwe. Waliyo CCTV camera. Kata bukyamu kyoli mu katambi omwo. Kati obukyamu bwo buli mu katambi. Akatambi omuwala ajja awa bba wange haga. Kubanga wali bikaseera agendawo. Kati kyekiringa SB4 kunsaba ng'ompadde haga. Oli kyali wange. Kirimu obuzibu. So kati omuwala wamuwa haga. Kati n'amulinnya like akagere. So n'amusika like kubanga waliwo ka like something like a stair, but so they don't fall. But it's our friend. Yegwe yali amanyi nti mukwano gwe. Kyesimanyi oba kati bakyali ba mikwano kubanga the intention of okukwata okutayiminga akatambi kali oli we yaweredde oli haga. Kyenyiza okugamba it was a setup. Because in the first place tebandika recordings okumakula. Anti kyenneebuuza. So big voice is not a problem. Kyenneebuuza nti akatambi yes. Nakalabyeko. Naye saalabyemu nti baba babadde mu buliri. It was a shop. Oba beekisinga. Lwaki bakabadde nnyo obudde akatambi kano? Ffe abasajja abafumbo mikwano gyaffe tetugiwekako kuziranga. Tutambulengako nabo. Like kyenneebuuza. Akatambi kano bakaleese kukulwanisa gwe nga gwe abatakwagaliza
oba kulwanisa Mr. Bed? Kati intention inaatera ogifindinga out era wennagisula era nja kuyita nkubuulire what happened, lwaki akatambi ako baakata onsangidde wano ng'era kyemiko kyengo kyenjagala omumanya intention y'okukata yali ki kuba nze simanyi. Andi mu kukata lwaki kasaasaanya nnyo buli omu naddala Big Voice oyo eyasinze okayiwa mama omutwe? Kati Big Voice waliwo ekirungi kyayagala. Abali musanyu bamunyiiza, abeeyagala bamunyiiza. Besikale nkugambe ki? Obufumbo bukyaliwo? Kati oyo agenda yani. Yoyo omukulu. Soka mwira tubuuze. Kati nenye soka mwira. Tasobola kujja. Si muntu wa kamera. Soka no takenda mwinda kawa. Ajja kujja. Ate actually saagala opozi nga gwamu. Nenga tajja. Ndeka. Muleke omusajja agenda akole nawe. Kati ni kigwomala ki? Kati ni mubuuze ko musiibuleko mugambe. Daddy. Soko Nenda wamabayi mububidde. Twagala bebakayida ku mumwa. Twagala Muleke bebakayida agende nawe kati akole. niyo mubuuze tumubuuzeeko kati. Twagala abantu bebakayida ku mumwa. Leka nawe. Kati niyo. Wamabayi genda okole. Yesa tubuuzeeko. Ate oyagala kubuuza. Ffenna tubale tumanyi nti obufumbo mye tewakyali. Kitwale nti tewakyali. Kasupidde katikitoko kano kanaatuleka katya? Buli muntu ekimusanyusa kyalina otutwala. Gweyagala mu TikTok tusanyusa buli omu. Ffe tumanyi obufumbo mye tugenda okudda eno tumukulu avuddeyo yenna anywedde ku kacyayi avuddeyo yenna akasaati kagolole. Kati obadde yagala mbala esaati nga singolole mbu kubanga yaziza gwaki. Waliwo kye sitegedde. Anyway, gwe wena wenna ali eyo. Waliwo kye sitegedde wano, waliwo kye ndabye wano kulunga ayita wano. Ate batugamba eri obufumbo mye. Obufumbo mye kubbo. Ate mye wange. Simanyi oba bwali. Waliwo by the way omukulu naye bamuliko nnyo. Waliwo ko video kinalabye bani akakoze. Mbulwaki tovaayo. No bako nekyoyogera ku mbeera eno eriwo. My husband is not a TikToker. And he's not a video person, musajja musuubuzi. So he cannot, this is crap. Bino bintu bya kisiru. So simunenya era saagala naaveeyo kunyonyola kintu kyonna. Gwe kyonna kye mwagala omanya mu kibuuzo ebyo bijja kibabulira. So omuntu ali eyo mukakasa obufumbo bukyaliwo. Nze kennyini nze ndabyeko na. Lwaki tukakasa nnyo nti obufumbo bukyaliwo? Ate abantu baganye ebyo none singa waganye nti ba Big Voice tagala abali obulungi bamunyiiza, abali musanyi bamunyiiza. So omuntu ali eyo akakasibwe. Bale kati ngafa babadde bakuna kuwalirako nti anabeera bw'oti obwa singo. Anabeera bw'ati ngo mama yagenze. Anabeera bw'ati obwa singo. Interview gye nasookera ddala otula naawe nali bufumbo nali singo. Wali singo neno ofuna. Nali wendi nali siriyo. Yiyi wali wooli. Obulamu oba obufumbo teburotetingira ku kubeerawo kwa muntu oba biki. You be with a person because you love that person. Not because waaba oba yabeguya obulamu bwo kwebwetolera oba kino. It's not that. And marriage is understanding each other. No butabuukira kintu. Bw'olaba ekintu tomala gakibuukira kubanga ebintu bya media bino buli muntu alina intention ye. So akatambi ako ye information gwe nkalinako mungi nnyo naye apparently sinatuuka mutta kubanga aba celebrating ankyayagala bakole celebration zaabwe zonna ziggweyo. So mu kaseera kano koolimu wamanyidde abantu bulijjo abaagala obufumbo bwonna n'abatabwagala. Ate baba bwagala oba tebwagala bwabwe si bwabwe. Kati bwagala oba tebwanzi. So omuntu ali eyo nga bulijjo yefudde mukwano gwo naye nga kaseera kano ali mu kusanyuka yabadde alowooza nti obufumbo bwagenze ng'ali mu kusanyuka kiki ky'osobola okumugamba? Tesiina mukwano gwange yasanyukiddeko kyempitamu.
omanyi ki bw'aba gyali nga yasanyuse that is none of my concern. Nze omulimu gwaye kubeera mukwano gw'omulungi gy'oli okubeera mukwano gw'omulungi gw'oba osalawo okubeera mukwano gwange omubi gwamanyi. omwana yakoze ka video nga lwaki Samantha tagenda simanyange woliseeka gwe yakutonera gwe yawa ekirabo n'akomyawo bbaawe bajja wage bati bba wange mulina olwedde omukulu waali kati mbadde mwagala mukomyewo nga mujjawa andi ng'amanyi yagenze ayira oba yabadde yagenze nkowa ekirungi otuguddeko bugwi singa obadde ogaa nti no wakoze nange programu nti nja kujja lunaku bweruti nti oba ne muyita buyisi nedda tomusanzeewo nawe omusanzeewo. lwaki ba tiktokers abasinga tebagala abantu bali bulungi? si ba tiktokers. lwaki tiktok esize obukyayi mu bantu? si ba tiktokers bokka actually abo be bantu b'ensi just kuba nti no kati baafuna app. buli muntu gw'olaba waliwo omuntu ayimirira ng'ayogera ekintu n'olabira ddala nga mulogo ng'akyogeza bulogo nga takumanyi nnyo. nze eno skando in fact akakatambi kagenza ofuluma nze mbadde nkanakalabako already. ng'okalina? nze nakafuna January. mu ssimu yaani? wala mu ssimu yaani? kati nze manyi gye nakajja okutukuka sharinga okukassa ku tiktok nze naye nakafunako dda era nze ne taking a precaution okubuuza omwami wange what is this and how did it go, so I got the explanation I needed. so kagenza okujja mu media ne kasanga abantu ng'oli abadde wamutamadda tosobola gaana muntu kukwetamu. oli ng'abadde ali awo alina engeri gy'ayagala akulabemu, oli n'alyoka akola video n'agamba video zafulumye nnyingi kunze Samantha va mu media, va ku social media noga singa saawe ku social media gwe wandindabe ye gwangamba okuva ku social media gwe nga togivaako okitegeera. It is not the social media that is wrong. abantu bo ng'abantu be balina ebizibu byabwe. omuntu abeerawo nga takwagala SB4 waliwo omuntu nga wamutama naye nga takulabangako tomulabangako takwagalira ddala era nga okusajja gwanta naye nga tomumanyi takumanyi ate that is not your responsibility okumukakasa okukwagala sibikwatako bakwagala oba takwagala it's none of your business, you know. So that is me, and the most of the challenge ebintu byensinga okufacinga ku TikTok kwekubanga waliwo engeri abantu gye baagala neeyiseemu etali nze siri pretender. nze nyina empisa embi nzikkiriza okusinziira ku bo. empisa embi zo zikkiriza nti ozirina? ezange bo ze balaba. nze nyina empisa embi sirina mpisa okusinziira ku bo. naye yo TikTok yennyini gy'oli gye tuliko ne nazaala wange kwali ne ba in-laws bange kwe bali. kati bo nga tebanfunangamu buzibu kugaa nti sirina mpisa. tofunangako kasimu kuva nazaala naggamba nti owaayi muwala wange woyiseewo? nzala wange nga mukwano gwange nnyo nno. so kwegamba n'abalaba empisa mbizo empisa embi kwe kubeera mu Uganda wano kwe kubanga SB4 omuntu akeera ku makya n'akuvuma n'akuvuma naye olunaku lw'obuddeyo n'omuvuma n'omureplyinga gwe kati gwoba mpisa mbi. kitegedde kagambagamba kiso kya mbuzi kirekerera ki omusi nekitunuulira omubaazi. kakati ekyo kyekintu kyempitamu nze sikeranko ku makya ku TikTok nenvuma omuntu nga tandiiko era nga tanvumangako era nga talina kye yali ankoze. nze nange ndi muntu nfuna obusungu ate era tojja kuŋŋaana kusunguwala. bakyabutonde kyabutonde. nze nabeerako ku TikTok nga nyina empisa ojjukira ebiseera ebyo those days nze nga ne bwonvuma tunuulira butunuulizi naye ekintu nekintwala mu depression. social media wakolanga kiwulengewo naye nga nekiwulenge naye anvumya. omuntu akeera kumakya ndikako filter yange nenkola ebyange ngaekyo nekyera waliwe kati we nekizuula nga tosobola sanyusa buli omu bw'osirikamu okola mpisa
kakati ekizibu kyennyina kiti kimu bw'onvuma ng'omuwa nja kuvuma kubitiibwa ebingi eby'ekitalo okuggyako waliwo abatalina nnyo makulu nga gwe sijja kuwa makulu ne bw'onoovumira omwaka nga nabo bali ku tiktok okwo kwebali kati ku tiktok saawa zino ne bw'oscrollinga video bbiri ne wayita n'olaba n'omuntu eyafeiringa mu bulamu naye nga naye yennyini naye akutuddeko akuvuma akubuulirira ekisogera ddala nze sibuulirira mwana wa tiktok baani abali ku tiktok nga batalina amakulu bangi ye muntu nga ateekayo ekifaananyi kyange mu green screen avume afune likes kubanga saawa eno kyekitrend bwanvuma agenda afuna likes oba bweyeefulambulira kasitaasa kifaananyi kyange mu green screen. That is enough thing to show you that gwoliko gwovuma munene okusinga kubanga woteredde ekifaananyi kyange mu green screen wofunidde likes abantu lwe bakulabyewo okitegeera abantu abasinga ze bamanyi ze si bamanyi nabamanyi ng'ovudde okugenda bya social media buzibu ki gwe bwolina ne big voice ani big voice nze sirina buzibu naye busukka media big voice abadde e Bulaaya nga nvuma buli lunaku ana netwebuuza buzibu ki tosobola kukera ku makya kati kusanga basanze muntu kumuvuma big voice ye asobolera ddala era naawe asobola okuyisaamu eggaali mu bitiibwa asobolera ddala okera ku makya naakuvuma nga tolina kyobukozi si yeyekka bangi gwe tolina buzibu bwonna naye nga nali mulabyewo omufunako obuzibu nze big voice amaze erinnya Uganda okukola live ne mwogerako n'ebbanga lyonna lyamaze ebweru ze sirekana na muntu nga oli ku intaneti ya Mwarabu njagala ojje tugule empalana tugule data kati yazze lutandika butandisi oba ogenda muleka bulesi ani big voice the big voice no by the way in case she didn't know zeno simuwala yalina empalana nze simuwala naye werukyanga sina byakola nga mureplyinga kubanga olwedde embeera ndi free mu free time yange nze mwe muvumira ye mulimu gwokumvo bibiri byanjawulo so mu free time yange nze mwe muvumira mwe nfunira obudde nga mpya kati ndyawo sina byakola kati naye yagufula mulimu kati nkole ki leero nga ndi board kavume ku big voice nze mukuvumira mu free time ye mulimu naye lwaki abaana ba tiktok mwetwala nnyo waliwo yasooka namulikodinga ka video mukazi watu nga yakatuuka kati nabamuwalabula ate nze omu kubamuwalabula nga mufaaki mwali mwagala kubanga ku ngeri gye yatuvumanga muze kankubuulire twala neno video njikoze nze onsanze wakana ndi mumu this is a morning hours sisiri muntu wakwekolako this is how I am at home era ogenda laba abantu bagenda salamu clip agaviiri lwaki enjala ziri west lwaki kino kiri west oyo yali big voice mubeere ng'atuulaawo Samantha yenna yakazaala agabeere gatonya amata nenze siyonsangako kyazaala omwana akola anywa nnaani kati ate amabeere gatonya lwakumeka kakati daga Samantha gwonna gukazi gukyafu ebbanga lyomaze SB4 ng'ojjana ewange ndiosanga wakyafu kakati kyekugamba kikino abadde atokyalenga abantu bangi si nze nzekka si ye yekka ate actually akikola kati nze bagamba nyina empisa embi Samantha teyeewummuza because nze sinyugirwa mu ttooke naye kankuwa example ku tiktok okwo kuliko omuwala bamuyita Mina the Queen ne mukwano gwange bbaawe Avieta nabo yakeerako ddi n'avuma omuntu ku tewali tavumangako ye mukyala gwe mumanyi nti alina empisa ate nga mulungi tavumangako omuntu tavuma bantu ne bw'omuvuma ne bw'okola ki asigala asirise kati ye bawa nsonga ky'omuvuma bw'oba nga nze bakuwa ensonga Samantha alina empisa embi ani naffe kyetwebuuza kyekivumya Mina kyetwebuuza ku tiktok muzimu ki ogulimu era kati kankubuza era kyekivumya Muna wattu Muna kyekimuvumya avumaani kakati kyenkugamba just abamu ku ffe tetunyigirwa mu ttooki twasalawo kubeera ekyo kyemutulabamu
tetwagala tuli bakoowu zeni mukoowu sirina mpisa sizaagala sizeetaaga empisa nja zikolera wenzeetaagidde era nzikolera wenzeetaagisiza naye ku app gwe yagera ku machannel downloadinga TikTok konsanze nga most of you am your inspiration abantu abasinga agenza okujja ku TikTok nga video yange amala musanga nayiga akagambo TikTok ninga y'omu kubaagala okuntegeera tosobola kuntegeera TikTok. So luno lutalo lugenda lutandika butandisi oba lwawedde? Luno si lutalo oba lutale wa Big Voice yamanyi neetalo walogeza oluganda nti kasita yakomye mugule data tugule data tunyumirwe app kugira twesunge ffe abasunze okunyumirwa app tujumira app enyuma gwe app yakatandika butandisa okunyuma nawazono abamu baga gitugobako nze lwengenda live nga banvuma ennyindo bakuvuma ennyindo kati gwe bavuma ennyindo wabakola ki nze bavuma emimwa naye bagivuma yo nnene kati gwe wabakola ki nene sirina kyakukola nange kwaba bakuvuma ennyindo waliwo gwomanyi tewali akumanyi tewali bw'omanyi naye ng'akeera ku makya n'akuvuma ennyindo naye gwe wali ovumyaniko eyo app tewali naye ate nekana nange ovuma batandikire kwani ate okuvuma tomala gakuyingira nga tokusobola okuvuma kuyingira ng'okimanyi tolina feeling kasa banvuma nkaaba kasitoka nyinza ovumayo omuntu mune banvuma nenkaaba kati nze naawe ze sirina feeling kati nze ebbanga lemaze ku eyo app wetetyegula n'ovuma baginyomba yawalo nebisagala kuwa platform one naye tetyegula yenna niyemalayo ogwo Samantha tebamalira kwogera linnya lyange bavuma bayita batya Samantha Tamantha tugandaki mwamumaliriza musange ezo embeerayo so oba ku busembe bwosa okugamba omuntu yenna yenna ku TikTok okwo ng'obudde bwonna badde bumalidde ku ggwe gula data omulala yongerako data making sure wifi kweri ze nabagaze content inokera ku macha nembayo byokwogerako era embasiba wadde temwina content obutambi tusubirayo obutambi obulala obakano ke mwakomye kukuba yenna inayo obulala bule ogenda oga nti wali wakalabako ddaka nakalaba nefere kano tekalina nnyo makulu muntu kujja kudduka kuwaaga sindikero tekalina makulu kubanga ekikafuula ekyamakulu kwe kubanga Big Voice avaayo n'akola live mu babadde ku lodge ekyo bakiyita kusala kigambo ekitegeera okusala ekigambo si kintu kirungi mukulu kale mukulu munange Big Voice si kirungi kusala kigambo gwe kyoba omanya vidiyo we yali we bagikwatira yenna data ngenda mukuleetera mu vidiyo mutu bwe kati sijja mukuwa ngenda mureleasingira ku TikTok yange at in the right time njagala osooka oyogere kubanga yatugambye alinayo audio waliwo omuwala yamugambye ali lubuto njagala osooka obifulumye byonna by'olina ndyoke okuwa eddata omutuufu oba ku busimbe bwosa okugamba abogerera bbaawo mwami wo nga buli omu kyasanga kyamwogerako omusajja ate nayenda ate bingi waliwo gwe nalabyavuddeo nso ndisappointinze nnyo musajja gwe bannange eri mwenna nga bange yakudisappointinze kansuubire nti abadde kojjaawo kuwe gy'olya oba abadde alyawwo bw'aba abadde alyawwo omukwano toolako ku mmere yatoddamu muwa tokubye nnyo ekyokulala eri mwenna bavudde ne mwogera si banenya kubanga bw'olaba vidiyo aboogera mu butamanya nga blaminga Abasekeredde mwezi I don't blame you kubanga buli muntu ajajingako ekyo kyasosola bakungulu tosobola ate abantu babuubuuka nnyo ng'alabye ekyo kyalabye bayaka mwaka it is okay okwaka it is understandable nkweyaka no problem just totutegeerera totwasamira manya Samantha ja relationship yo ku media ekyayawula kitaawe n'ennyoko yali media sabula si mu bubi awo kuma basinga n'okwogera your products of side chicks ngasinga kitaawe teyayendako bayi tebandikuzadde mwe mulina obusungu you have father issues you have daddy issues you have broken homes issues so that buli kintu ekibaawo we
you relate it with what you've been through. But some things are actually, they're not what you see them to be. So, munange mwami wange waba yayenze, kansubye teyayenze ku nnyoko, bw'aba teyabadde nnyoko mbadde nsaba obeere mukakkamu. Kabaddiremu. Mali tebawulira soko kabaddiremu. Bw'abanga yayenze. Nga yayenze ku nnyoko, genda ku poliisi oloope. Naye bw'aba teyayenze ku nnyoko, nkusaba osirise ky'oyita omumwa, naffe tuli bantu, naffe tulina ebyokukola, ate naffe tusobola okukwasa mangamu. Sokoleke omusajja okwenda kive nnyo musango ku side yo. Singa aba ayenze. Negate SB4 nze nyina full proof. My man was set up. I have full proof for that. It was set up. So, if at all omusajja oba ayenze oba tayenze, I mean buli omu alina bwe batambuza amaka gaabwe. Nze nali ndabyeko omukazi asaba bbaawe afuneyo omukyalo owokubiri. Namwegayirira. Afuna omukyalo owokubiri. Namugamba naye wakite funayo owokubiri. Ngamwegayirira. Nga kiki nga omuliro mungi. Amaanyi mangi. Kyankugane waliwo abantu. Anti waliwo okubanga amaanyi mangi ate nga musajja bwetambula. Abaana abateeno. Musajja ayinza okuba nga buli nnaku alya ate nga bwali alira essaawa 4 3 tuze kukazi nawera nga kimusukkulumye kulanga kati anti kyekugambe yebeera relationship yaabwe. Kati relationship ayina ekiri oke nayo kyo n'ekitali oke nakyo. Kuza ayinza oba ng'omuntu omusajja okwenda oba kibi oba si kibi ne mundala omulala omukazi mulala nga bwakiwulira. So apparently essaawa zino ensonga z'omusajja okwenda si bye bintu nebyendowoozaako obessaawa. Nina ebizibu ebimala bannange. N'ebizibu ebimala nze buliko. So as a relationship, that is nothing. Okay. That is nothing. Kati, people just come out to break you, but some of us, mwagendo tusanga nga batumenya ne batumementula nga tutukunganya pisi wasigala naye bye mulowooza mu bumenya ffe baba menya dda kaluba dda mitima gya kaluba twakaluba batumenya ne twezimba ne twegumya ne twekaza byonna bye tubimanyi tewaye kye tutamanyi kukola. So mumanyi okwegumya? Kati nkimanyi video egenda kufuluma buli omu akugambe bannange yeekaza bannange yeegunya. My dear, kyonna kyondowooleza kyekyo. Whatever you hear about me is the truth. I'm not explaining anything. Gwe nga weyagadde oba okitwala naye nga nkyongera obbajjukiza nti siina mpisa sigenda bba nazo kubanga ezo z'oyagala sizirina. Ate siwabulwa mwana wa TikTok. Kabaddiremu. Siwabulwa muntu wa TikTok. Oba omanyi oli mwana wa TikTok tompabula. Talina kyakugamba. Kubanga bwe tuyingira ku page yo ngenda kuwabula ebintu nga 10 gwe ng'ompabula kimu. Ekirala tojja ku page yange ng'osuubirako ekizimba. Era live z'okola kuliko wali nti wano tewali bizimba. Live yange kubeerako ekigambo wano tewali bizimba. And then someone comes out okubanja ekizimba. Ekikulunze muwala gwe tulina tukugamba oli musiru olinga atategeera olinga zolo ndi zolo. Kikyosuubira ku live yange etaliiko bizimba. Nze ndi zolo sitegeera sina kiddako awo oba ontwalira oba ommanyira saagala omanye nnyo. Ebizimba binoonye mwadiweya bw'oba onoonya ebintu ebigattako mu bulamu bwo lirinda live z'abantu abalimu amagezi si eyange. So omuntu ali eyo sooka omutegeeze nti gwe Samantha n'engeri gye wakulamu omusajja tasobola kukulekawo. Manya muliwo abakyala nga beetiiririra. Si kwetiiririra. Kyenyinza okugamba kikino sisobola agamba muntu nti nno nze Samantha nga bwe nakula omusajja tasobola kundekawo. Wabula kyenyinza obbagamba nti nali ndekeddwawo. Bwe kijja tekiba kipya. Ate nno bwandekawo naye abaagumye. Gwe boy nze siyagalika. Kiki? Nawe weetya? Nange neetya. Kiki lwaki lweyagalika? Olina effujjo. Nze ni mukazi atasobola kwendako naye nga ku ffujjo lye nnina lisobola okukulenya. Okuba ku musajja? Sikuba ate sirwanira musajja.
fujjo kyerewe kuba omuntu alina fujjo nze mumanyi manyi n'okuba nga olina gy'olaga n'akweka ebisumuzo by'emmotoka kakati nze omuntu asobola okukulumya omutwe ne gukuluma ne gukubobba kitegedde so siyagalika naye ate era sobola kwashuwaringa muntu nti nno tebasobola kunkyawa bisi that is nonsense. No, I'm not in a relationship. No, mulimu abantu abebeera tubawira ku TikTok nze ndi musukayo n'obutungulu nze basajja tasobola kundyako nandeka bannange nawe oyinza kuba nze kyendabye wano eno walinze mbale manyi ngenda kujja nga n'emmotoka bulijjo gy'ovuga bagitutte mbale manyi naye kisinza motoka y'omwami epaakinze nokola omwami avaayo awunya bulungi agolodde bulungi neŋŋamba kiki ekiri wano kyeyinza okugamba I love my man tukyali ffenna era mwami Abedi gy'oli eyo obanga owulira nga relationship olinga agikoye genda weebake tomorrow we are starting from kisigidde kyatutandikirawo aye nyongera n'okujjukiza big voice ne bw'ona ofulumya katambi ka Bulungi ng'omusanze yeegatta era bw'avaayo ng'ajja ng'anaaba nga muwa masaagi nga muwa n'ekyeggulo n'akatunda nga tutambuza relationship tabanono omwana tuli ku ebyo nga wali akatambi okalaba munaafulumya nuuduzize I still stand with my husband. Ekintu kyokka kisobola okunjawula ne bba wange ye yekka ng'akedde ku makya n'angamba Samantha, me and you we are done. Apart from that, the rest is background noise. Gwe ne bw'omusanga nga yeegadanga n'okakwata ka vidiyo ng'ali mu kwegadanga n'okaleeta n'enkalabako nga ddala ali mu kwegadanga. Era bw'akomawo nga mugamba kulikayo baby, welcome back. I'm going to give him food, I'll massage him, and I'll make sure he's feeling comfortable. Simple as that. Because I love him. Nyagala mwagala. Ate era bw'anaaba asazeewo kunkyawa nanga Samantha nkukyaye ate era sijja mwesigako. But as of now. Omwagala. Yes. Mwagala. Everybody has their faults and flaws. Samantha ujyewe n'omukwano bwe gutyo. Sikuba nti nyina omukwano bwe gutyo. Ekyo kye bayinza olina okukola. Bw'oba ng'oli omuntu omwagala. Kakati kankubuuza. Bazadde bo otera okutunyumiza ku jjajjaawo. Bwe wabbanga sukaali yakutta oba yakugoba waka. Ate nono kunkuba teyankubako. Sijjukira kunkuba. Kakati bwe wakolanga ensobi ne bakuzaalukuka. Ne bakugoba ewaka. Ne bakukola ki? Kubanga bakwagala. Okitegedde. Basobola okunenyako, but they love you. That is what love is. So kwegamba mukulu wanaaba tannabakugamba nti nkukyaye. Bw'anaaba tannakigamba mukamwa ke nti Samantha nkukyaye. My dear, we are stuck together. Omukulu yeko mpisa zazoogerako tanazoogerako tanakugamba nti Samantha oyina empisa embi. Nti nyina empisa embi. Nze nga takingambangako. Awo njo kusaidiwa oba tannaba kikugamba. Takingambangako nze nti nyina empisa embi. Kubanga nze yasanga bwenti. Abaliro bamedde ku TikTok. Samantha okera simanya okusa 12. Tonaba yadde okunaabako yadde okusenyako n'ogenda ku live. Omusajja alabye naawe. Nga sinaba kunaabako bulijjo bwe nnaaba ngenda ne kamera mu kinaabiro okunaaba. Nti ogenze kunaaba n'obala. Nti nno n'ensooka ne mbaga nti nva kunaaba. Nedda ekizibu kyerina nti munaye nze seekolako. Ndi nakyo ndi real. So nga bwendi nga sikuyiko yadde ka lipstick ekizibu abantu balowooza omuntu alina make-up eyekozeeko ye yanaabi. Some of us tunaaba ewe kali nga bwevudde mu kinaabiro bwe bati bwenti bwenjo siba kwanza siri muntu wakwekola kale tojja kinkaka. Bagenda kugamba omukyalo omuvumu tasobola mbala bw'ati nayambala kagundi kanaka mumimye. Wakadeze mu kulowooza okwange ntandise okusoma comments ezigenda okujja. Omukyalo omufumbo. Solo yeeriwa. Naye abandaye. Osaze waki. Bwoti osaze nyamba. Bulaza akabadi bweda yangamba. Osaze waki ngandi wait. Bagenda byogera. Ogudde bugwe. Wankubidde ku simu nti nzija. Nti kyuse engoye.
aha kadi bwotusaano ngambye otya ongambye tujangu twogere musamatha byamangu tulalo ntogeremu kandetegeko ekijowo kyaki lwaki ogenda bawulira abaana nti laba nze nyambala bayika ne t-shirt ebiseera ebisinga baali baŋŋaana waliwo yali yaŋŋaana okwambala nga nkwagala sama waliwo yali yaŋŋaana kale woba wali waŋŋaana oli waddemba okujja n'oŋŋamba pozi nekiragala okunyambaza ekijowo omukwano nsula ntebe kidelivery nga kijja tuuka nkikwambaliremu si mu bubi kale omwami wange oba kataŋŋambye nti nekyo kyoyambadde kibi era njakyala kuba tusanze wano nga tunyumya era sesebo senega kabaayi golabyeko nga agayo takyogedde nawe era otusanze tulina nejje tuva mu supermarket kugula amata ga mwana olabyeko era nga ndi bwe nti kitegeeza taŋŋaananga nenga mugenda tulumya omutwe mugenda balumya omutwe abantu baluma omutwe be bamanyi bwe banamala bamire panato nze sibalinaako buzibu I personally am okay. Nga tuwumbawumba ku TikTok kujjuddemu ebibinja by'abantu bangi mulimu abatayagala mulimu nga ye ekibinja ekyo nga kyo tekyagala muntu ali mu mirembe tekyagala muntu ali mulaavu ekyo soba bubaka kibosoba wa betuge bafe awulya ng'onyiize nnyo toyagala bali mulaavu toyagala bali happy no problem osobola okwetuga who are we to interfere in your problems kali gogena kati oba bali mulaavu ogenda tugaana kwekola ogenda tugaana ero gyenyiikireyo oyombereyo okusimuyo omala okuyomba nga ffe tuli ene waffe twewaako bwe tunyumirwa bwe tulaba TV we are enjoying each other basically so you are free. So ebigambo bino ebiri ku TikTok ebyogerwa n'ebikulu ebikolebwa tesobola bagaana kukola ki kati ffe tubage kati era neemunayogera neemuneddaane nadde mugenda tugaana kukola byetwagala mugenda bikola atujja bikola tujja kwekola tujja bukira bikimu tugenda kyekola nga bwe twagadde ate empozi kano kakulu nnyo relationship yange tegenda kuva ku media kuba si kyekyayawula kitawo n'ennyoko teyali media kitegedde omanyi musinika nnyo amatu media teyayawula kitawo n'ennyoko mulina omumanya nti nno ebizibu bibeera buli wamu tebiri ku media wokka terina wuwo wekka kati ngambuuza gwe omusajja yakukyawa yali media was it media abamu babakyawa temunaana balabako was it media no walago bakyawa tanala kukola ku mwana wala balida mulongo dise osanga omwala nga akuvuma nga boyfriend ali kata yali omani no gamba kyakanga relationship ya bagako kyanga tebeera ganole mwabulemu bulaza akamanda akutumiddeko nnyo bamuta bulaza akamanda neno ali awo lave ya mulema ni kano ke kasembayo kano konkaweereza omwami wange obona byenjagala ebyo omwami wange tunula mu kamera bulungi omwami wange mwami Lumwabed Saidi tata Shadrack Muswadde bawa Samantha nkwagala nnyo 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 ngenda kwagala nembwa yeesigama ennyama mpaka ngambye nti kati nkwerekera okunjagala naye nga tonnakiŋŋamba I'm going to love you ate zinaana kwagala nkyalina mu rehearsals so gwe okitegedde bulungi gwali eyo ye owe amugambye amwagala nnyo tonatandika nakumwagala akyali mu rehearsals which means okwagala okutuufu tekunnaba kutandika agenda mwagala n'embwa yeesigama ennyama gwali eyo owuwo ogenda kumwagala kyenkana ki ndabuliza nno mama papa ogenda mwagala kyenkana ki watandika oba walekeraawo okitegedde programu eno yizeemu ki tutuwadde ne Samantha birungi mukyala Abedi akalala keyongereko baako yagala nyongereko ekikati bwe nayongerako abantu ne beetuga yongerako beetugire ddala kambasonyiwe tuziikeyo TikTok
mwezi ogwokusatu kuba we yetugaleere kuzika kwanja tugenda tuziika twakoma kwasya mu batiktok enakatana etugisa kye ennaku zino obutwa tebukyakola bakole emigwa bafune emigwa kyogereko ndine Samatha birungi mukyala Abedi kala kongereko mukyala Abedi alright okitegedde sharing akatambi kano nange kisinga obukulu genda ku YouTube searching SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing ku YouTube kwe tuli nnyo era fe kutusinga kubeera nga tubaweereza ku Facebook tuyitayokko na ku TikTok tuyitayokko do tulina following sebo ku TikTok naffe twewunyisa ne twebuuza following eno yonna twagijjawa naye nga mugenda mutu following ku TikTok ennaku zina account gyokozesa ya mukulu yange nagiwamu pause uli kuya nange kanchireke ebyange byange kati nagala nkole bulaza kamada akoze ku kamera wamu ne Umaru bali ku kamera abati editor waffe atuteka maka center baziwa ansans tubagala nnyo genda ku mukwana Kedi wefunire blanket eziro ku mulembe wefunire bitanda emifaliso bed covers pillowcases n'ebirala biringanga ebyo balina ko mulembe ke wali self mattress protector okalinako fashions no mbadde nsaba bato kalina tugenda kuira mikuluzi one samiza so no ka delivering eno kali ko ka mattress protector okateka bote ku mufaliso namunyumya kabozi kamwaka ekikulu wobanga mande byanjawulo tojja kusanga mwana muganda akakozesa gezako gamba olina okubeeranga mchuzi mweguli bigambo byose byange so kali kakuyambako umanga muyeye kekikupo ky'amazzi oba ekikala kya chai ndakulukuta bukulukusibega ati simuna ko busimuzi bwoti mazima noaka kumufaliso gwa myaka n'emyaka nga tegufudde so twewala okugulanga emifaliso buli wiiki oba buli mwezi omanyi osanga omwana mujjeyo embalalo oba Rwanda nga buli wiiki olina okugula omufaliso bulina kukwanika nebagamba bannange bafuka ku buliri no teka kutesika mattress protector ensonga ziggwe Mr. Ziwan Samatha ono oba simanyi nyakubuuza ko Mr. Abedi ngenda munonyako ko naye by the way alipega mu kamera zaffe katusabe saba Katonda oleme mufuna saba Katonda nja mufuna sindeka yeto mufuna nja kumufuna Mr. Abedi nze mwogere kale amma beera bulungi weera subscribe liking ate era sharing SB4 Media Tuggussa Enssonga Tuggussa Enssonga